Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Kale. Ya kabi. Massive. Bulungi. Omwezi mulamba nga tusiba nga tuli ku performing. Yes. Abantu balungi nnyo, abantu bakola bulungi emirimu gyabwe, abantu basiibye, abantu beeyagala, n'abatasiiba basupportinze abasiiba, ekintu kitambudde bulungi. Nze wange ku ofiisi benkozesa abatali basiraamu ate ndowooza bangi nnyo naye batusiibiddeko kagana owulira essanyu nga likutte. Waliwo bulijjo tukunoonya musiraamu tulina ensonga gye twagala okiralifa engene ddala ku bantu abawagizibo. Eyokuba nti nno abantu lwaki bagamba nti olinamu omukono ku mwana gwe bayita Hana Miss Uganda. Ate kiba kibi? Kiba kibi okubamu omukono gutya ogw'okumuwagira. Kibi? Bw'oba omunjagaliza munfunire. Omunjagaliza munfunire. Waalaikum salaam. Musajja ntoledde salaam. Musajja babitegeera. Yangu yanyina show nziruka. Waalaikum salaam dia. Abantu bawulidde baajja ati. Yavaayo n'agamba nti nali mu mbeera mbi yetaaga kuyambibwa. Era abantu babadde ayita okoola Eddy Kenzo musuuza. Didi nze nkolagana naye era ndowooza nali muwaddeko obuyambi bw'aba ayogedde amazima. Nali mutuukiriddeko era ne twogeramu n'ebizibu bya Didi byetaagisa kukwataganya na buli muntu yenna ali buli muntu osobola omutuukira n'oyogerako naye to know what is going on really exactly and see how we can help him as a country, as all of us. Ndyagadde okumulanga ali on his 2 feet. Kubanga ye okusinziira mu statement ze abantu basinga okoola agamba Eddy Kenzo ne bakoko finger era munnange nnyo bw'aba akubuulidde waliko ku waliwo video zange ezimu zenshutingira entebe nga ndi naye nga weekendi. You can see even in the footage back mu bya gwolowooza nyinza obutaagala Didi. Yes. Abantu abamu baba beetaagamu extra hand help nga tuyambibwako abantu abatusinga okutegeera. Sometimes wabaawo ebizibu nga ne Ssendi oluusi teziyinza bimala naye. Abayimbi abasinga tebavuddeeyo kumudduukira because ate nga yakolako nabo bakolako naye n'abakubira hit. Naye era ebiseera ebisinga toyinza kuddawo n'okondemminga muntu ekintu kyonna. Ebiseera ebisinga okuyamba kubeera kwa kyeyagalire. Ebiseera ebisinga abantu kyetaaga n'obabuuza bulungi. Not blaming game, it doesn't work. Sekyo? Yes. Nga tukuta kyabikoli ku speed ekintu ky'abayimbi abantu bagamba kati gwe namba emu mu ggwanga Uganda. Bagamba gwe kemaliriza. Gw'ogamba ki? Bannaye kemaliriza. Gw'ogamba ki? Bagamba. Gw'ogamba ki? Nze mpereza abantu. Gw'ogamba ki? Nze ngamba. Gw'ogamba ki? Namba emu. Kakyeekyo. Bwabutakyogera badde ngeze naye nga anyway it's not about that. It's all about nze ebyo by'ennamba sibiriiko nnyo. It's all about doing a good job for the fans. Ne banyumirwa. Manye ebintu ebyo by'okulwanira ennamba si birungi. Bw'olaba omuntu alwanira ennamba bagenda kuba ekikono abalala. Kubanga omuntu wabanga agamba nti nze ndi kino ndi generator ndi biki simanyi ndi bino kiba kitegeeza agenda kulwana okubeera mu position eyo. Ayinza okukoleramu ebintu ebitali birungi ng'alwanyisa abalala. So eby'ennamba si kyekikulu. Nze ndowooza twandikoledde abawagizi omulimo bo ne batuwa ennamba. Miliyoni yabadde ku stage n'agamba nti kati ennyimba zonna bye baakola babisanguddeyo baddemu buto. Sijja kuddaawo omanyi nze mpanya abantu ebitiibwa okitegedde saagala nnyo okuddaawo ng'ate nzire njogere ku ono njogere ku oli. That's not my nature. Nze nkola byange ngenda mu maaso saagala kwogera ku bantu. Waliwo ka video akatambulawo akalaga Eddy Kenzo toli mumativu n'abantu abamu abali mu media ogamba nti bakutisazinga nnyo ennyimba zammwe. No okireka waliwo olukwe olw'okuba nti no basala ku bayimbi amaanyi.